Final Omu-husband Omu-wife bakomyewo mu love empitirivu ey'ekitalo. Wasuze ote wasibye otya gwe n'omulungi ampuliriza all channel media kwoli. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyiga notification bell obenga notified lwenteekayo video empya. Omu-husband n'omu-wife bakomyewo okuddamu okukola live zibuto. Bafaani baabwe babadde babamisinga nga baludde okubalaba. Seresinga nga balaba mu-wife yekka akola lives ez'emisana. Omu-husband tujjukira nti yakoze live nga teyasoboze kutegeeza mu-husband. Omu-husband yakoze live nga teyasoboze kutegeeza mu-wife, n'amukubira essimu nga tazikwata oba yabadde bize oba ki tetwategedde. Omu-husband ne bimusobera n'alyoka avaamu amaziga awo kwegamba tebyabadde byangu ne finally bamaze ne bakomawo ne batandika okuddamu ka live. Banyumiddwa, ebadde vibe njereere, libadde essanyu jjereere, love yokka, obuyimba, amazina ogenda kubanga byonna obyerabirako. Kankuleke ate obeere nga weewulirirako. Ate n'okaba bukabi. Nanti wabadde n'amaziga mu maaso. Sisobola kaaba naawe abadde maziga ngasobola kaaba kyomanya bawo tasobola kaaba. Njala omulungi Anje? ngasobola kaaba wamaaso womanya nasi olaba sometimes naawe newembewa nekulairo mbeerawo nenkugamba nti bannaye mukwano ngambwira ntandise okuweera ebbugumu Kyo kituufu. tulina naabutuyasi ate kati gwelaabuye embugumu yayo mpetawo Ambi. njagala kukyazako eno ewange kanjalayo njagala omanye ekiriwo Kiriwa. njagala kukyazaako enewange kati omanye kati esawa zino naze kirina kati ndyawo njagala nkugambe njagala kukyazaako enewange eno gyondabeko Nkyaza. Yetakoko kyomundabeko omukwano gwe. Bano abaana bakwagaza okugwa mu mukwano nga togenderedde, bakwagaza okugwa mu laavu kubanga bannange eno laavu gye balimu buli lunaku ebeera mpya. Weerabireko. Laba. Njala. Osibye otya nohani? Bannaye. Oli otya mukwano? Ate wankuwuliriza ewa nawa? Nafuddeko. Omanye ekiriwo? Obitonya. Omanye ekiriwo? Obitonya. Enkuba etonya. Katinda. Nfunula nta. Kati nyingire munda. Ono mugulu. Ijeyo. Omuwala omumanyi ono. Ompuli. Omanye ekiriwo?
Edesimu yakagwebigwebi naye kiriwo kimanyi ompulira omukyala ompulira teyatika abagera watuusa wantu omulungi gamba wandi omukyala akaseera ako omuhusband yavuddeko olwa netiwaaka yabadde teteredde. omuhusband n'avaako omuwife ekitamulese bulungi yadde n'akatono era ng'anyiize nga bw'omulaba bw'atyo yasazeewo amukubira essimu ne babeera ate nga boogerezeganya laba ekyaddiridde. hello wange omukyala omukyala abalongo banyiize katonda wange abalongo banyiize ebati banyiiga abe bansonyiwe abalongo bamado gambe ne bananyiga yambe taata waabwe bajja kunsonyiwa omukyala wamala nagambe bansonyiwe nze dali waabwe gwe jangu bakwateko obegambire mami waawe olwoka tabeetaage mami waawe omukyalayo kyokka mbadde nina wano ekirabo kyo nkikutte mu ngalo mami waawe olowooza mami waawe tabeetaage mami waawe kale sigenda kuwa kirabo kyo olowooza nsobola okusuba ogenda kudda ogenda kudda jangu ntagirekera muyomu ey'entebe ey'oku ntebe omukyala omulungi omukyalayo mukwano
Someone want go mlungi. Wanje mjaya. Ngalero oli mutono. Imani ndabumya. Ani ndabumya ndabumya. Lambe. Atenda wange. Opondose. Nange nyimuke nkuchenchezemu. Nimuke nkujiretire. Naye sigenda leero gwakoze ze ngenda kukola bulala ate sijagala nkikolere wali labayo katonda wange mamiyo omwaifu owange omulungi sokolabe labayo kulikayo kimuli kyange kale leta nesibe mazini sibe ekikyo okujjako okwagala okwebukumalusa enkya omuwaifu wange enkya ngenda kukuziniramu wano ngenda soka olwala
oyinza okukera n'otugamba nombu nalwadde tolwala. Sisobola kulwala nina okuziniramu okoye jangu mbikole jangu kulage mwatuno nina kyena abana nakaguze nina akantu ke naguze bambi omukyala wa Mado nakaguze mangu kangende kankakule bwemba nakaguze mangu olaba olunaku lwenjagala okomewo naye nkyogere wano nkyogere ogamba olunaku lwenjagala okomewo njagala tukome mu kkubo kati kantu kaligira oba wakati oba wookati okatadde wala kusi kumpimpi kumpi kale omukyala nze kantu kakano kakyako kakano nategedde neŋamba kankaleete nategedde bikakola neŋamba kankaleete olunaku lwokomawo tetusooka tutuuka waka abana kaguze mangu naye kasaba nawe biyite bifa kati ninakola kalenda yange nga ntaddeko myezi gyokka bwomaizi ogugwa gwopikinga ninakola kalenda yange nga ntaddeko myezi gyokka kakyako masaji oiro masaji oiro ani akyogedde ani akyogedde kakyako ono spiriti gwe bafuuyira mu ntwe nga bamaze okusala enviiri tetugenda sookera waka ngenda sooka kusala nviiri nkusiige mu spiriti nkwesunze ate abesawa zino ozinyokooye ozinyokooye enjagala n'oluddako like kati nga wonawuze nyoni njakuba ekunize ng'okooye nga toli fayini ati buli kimu era obitegeera era wonawuze like nga tuli wenkugambye nga bwetuli ng'era nga nkugirako mungira ki tasi nga nkugirako wenna okugira kuki someone is asking who sang that song omukyala oyo bamuyitaani jadi omukyala bamuyitaani ayimba akakayimba Vani Tyra omukyala oyo bamuyita Vani Tyra naye ku YouTube owandika mbuwandiisi nti asaana era oba omulaba osaana ojja bigira ojja biwulira ti olaba ennaku zino
Omukyala Mado. Akuzino mbeera wano eno. Akalaavu nina kangi nga kanuma. Mbeera wano jasinga njagala kutunuulirako. Naye kati. Kati kyenkugambye ngenda kukola kalenda yange nja gikulaga. Ngenda teekako myezi gyokka. Naye emyezi gye ngenda oteekako sigenda teekako gwa Desemba. Lwaki? Sikwagalako. Ngenda teekako emyezi ndateekako gwa January mpaka Novemba. Awo tandiko ti sibala lunaku ntekinge nti guno ono January musudde wali. Naye kana kantu kajja kuba weegali njagala. Ogenda kuwabula. Ate sigenda kuwabula. Just mbakebula bukozi wano wena. Omanyi obeerawo ng'ekintu owulira kikuli munda kyogenda okukola omuntu kati nga owulira kikuwaga kati kyekyo. Kati mpulira wano. Abadde ki? Simu yange etandise okukankana. Jangu okaabire wano eno. What's the problem? Oh my God. Ako kenzinyemu olowooza ate obusa otulo tetunuma. Ate tukulumiddewo. Kati tugenda tandika ngenda abalongo bakiŋŋaanye kyembadde ngenda okwogera. Kiki? Bakusanze kwa taata boogera nange. Bayogera naawe naye leero bakuyiseemu akanaana. Manyi nti omukyala wabeera olubuto ne bbaawe ebintu ebimu bimutambulirako ebyo omukyala we. Omulungi. Tomanyi nti omukyala wabeera olubuto ne bbaawe ebintu ebimu bimutambulirako nga bali wamu ne baba baawukana. Nange aha. Banji abasaba obufumbo abagera
Mumikiriza talya ku ddodo. Naye we kata. Kanyumidde. Bukan. Bukan. Ada jangan kujire. Om cara yuk. Ada jangan. Bakai wako ngoma zoko okoko wanga bakunyegananga magondi ma. Olaba bino ebyokulya. Babirese nga biri mu kamera limungi. Laba. Ate omukono kunziseewe. Basonza kulya. Wabula yanguwa. Oba tukitemenga butemi emyezi gigire. Bwira njagala obikola. Njagala obikola. Ewe emyezi tukiteme nga kyanaye tumutambulako ennaku 10. Kati awo nkulaba okoye wenna omenyese kati awo njirawo kizibu entira wayenna abeekyana tunakimenyese bya ddala tuna tukiri fine kati awo awo wentandikira nenjirawo nenkutyako bulungi wenna otya anange masa habibi tukoleyo kamaki wano nina nabadde gifuta abange wano nesiga simbula embalasi ate bwe nkusinga manya nze nsinga okwagala ogambye ki nkusinga nze nsinga okwagala teekayo
Teekayo kati bamula tebagenda kumpa birabo baagala amadansingi. Toyogera bwotyo olwo tebasinze dda. Naye nga yankuwa. Tonkoona nnyo. Omukyalayo gy'oli? Mpola. Batya? Tonkoona onnumya. Okitegedde kati okuva na leero nze nsinga okwagala. Biri byali bikadde. Kati tuli nze nsinga okumwagala. Olaba ne public ekimanyi. Ate nga tokyamuya. Nze mayinza asinga. Wakkiriza maaki kitegeeza wakkiriza tuyitire mu maaki. Nayogeddeko. Nagambye tuteekewo maaki bwe nkusinga manya babadde manyi bye byaluli. Nayogeddeko. Naye wano tekyomanyawo bwokoma okwagala nze we nkutandikira. Obagana. Kati wulira. Bwe mba nazimba ng'azimba kalina. Nolowooza mbwe nnemye n'oyongerako fuleemu. Kati nze nayongerako fulo 3 ku 4. No, bwe zaali. Naye n'abantu era bakiraba. Wana amazina nga gamenya ne nkuziniramu. Nti gwosobola nzinira muntu gw'otayagala. Ate ng'ayita kuzinirangamu. Nakuziniddemu olabika tonooneako. Nakuziniddemu. Nakusuubiza okuziniramu. Nakusuubiza okuziniramu. Wano buno bwe waze n'okola bwoti ne bwoti mu vidiyo n'ovaamu. Nagambye ntofaayo. Nagambye nzaddako. Yasonze busonza ati n'avaamu. Nze asinga okwagala. Waliwo ekintu kye sijja kugamba. Lwaki? Ngenda kigamba nga tuli. Oba kitegedde? Oba kitegedde? Kale onsinze. Akitegedde kati. Onsinze. Nze nsinga okwagala. Onsinze wano ku maaki. Onsinze mu maaki.
ate Mado gwe toyagala kukkiriza amazima. Kati manyi kye tuba tukola? Ki? Kati muli omu yasinga ewa munne. Kale mpulira ng'otambuliramu n'omu mutima munda. Muli omu yasinga ewa munne. Eyo gy'oli yekwasinga okunjagala nange eno gye ndi yenze ate neza n'okuba awo. Agacupa akabwatuse ne kankanga. Mado kansuubira tobogolera banne kubanga ekyokumbogolera. Nali nkikozeko mukyala wa Mado. Nanti neramba mba nina okugamba kubanga olaba kati akacupa Jessica kabwatuse ne kanga. Tebabogolera mukyala. Kati gwe wange sobola kuleekaanira gwe njagala ennyo gwete. Era tusiba ffenna ndali nkubogoleddeko omulungi. Ogamba otya? Ndali nkubogoleddeko omukyala wa Mado. Kibugu. Golaba nsobola. Kati laba b'otunula, laba b'obufaanana. Mugambe. Kansembere wano eno. Ate baddekaawo n'ekyana ekitoogo okyagala nnyo okuva ku mutima eri nga toyagala nakikinyizaako wadde. Owulira akinyiziza owulira otya? Tewali. Olimba. Gwe bonyiza nkukola ki? Nkukola ki? Just nze mbadde nkugamba byange. Anti ombuuziza obeera nekibebi ng'okyaganywe nekikunyiza okikola ki? Nkugambe nti obeera nekibebi ekirungi ng'okyagala nnyo nga toyagala kiniza ng'obuli okyagala kuba ku mutima oli naava eri n'akikola ebibi nekinyiiga oyinza mukola ki? Kimanyi. Bino tugende mu basement. Okomyewo? Yeti wakera. Omanyi kibaddewo? Mbuulya, network ibadde nfu. Eyani? Nga nti ombuuziza nkomyewo. Amba nti okwemuula kwonna kufudde busa.
Ekibaddewo tokitegedde anti. Tugire tugende mu basement, you know me. Njagala. Omuntu yampulira kunzimbye. Sorry. Omuntu yampulira kunzimbye. Okula. Bekutuga. Amala funa amazzi. Mama agambye ekirya kiri emmanju tukirya. Kulikayo mukyalayo. Omulungi. Mutwe ekyokukuluma. Basajja baba n'emitwe ebiri. Nzija nkuweekaawo jangu koma weeno. Kale tugire bannange. Tuteguka okuba yiye tonyo. Nzija nkuweekaawo. Enkuba emaze okukya eyo. Enkuba ekedde. Kuba eri eno era tobalaba nsembedde kumpi nkuwulire bulungi kuba ereekaana. Mufuna akakola ne pike weegayeeko. Wamwange temumuyigiriza musambi. Manyi waliwo otunuulire walina oŋŋamba nti obadde ofreezing. Badde nkulaba bulungi naye nga ntambuza butambuza amaaso bwe nti. Kyokka bannange. Nga mpulira bulungi. Tokola ebintu ebyo obitegedde. Kyokka bannange. Natugire nno. Abantu nga babuuza mutwe ekyogwo. Omukyala Amanda. Tugende. Are you fine? Otegedde. Otegedde. Naye ndowooza bamula bakutegedde bubi. Naye Mado, olina kyoyagala okuŋŋamba? Ŋŋamba. Sembera nkugambe. Amanyi omumanyi feesi yayingudde embalabe.
Sembera wote. Katonda wange. Tamala wote. Bali mbuli ango se. Wote. Ah. Holiday. Holiday. Mother, you're not fine. Kind of bad. Just in there and next one. Together. Thank you so much. Okay. I can see never more about indoors. Basi when I just see Kali Checho. Nga bw'obiwulidde omukwano gwamaze ne gubasukkako laavu yabasuseeko empitirivu ne bagamba nti bagenda beesange mu basement. Kyokka no guess what, tebagenze mu basement, bamaze ne bafuna abafaani abo baabeegasseeko ate ne bongera okuba nga bakikuba ne bakitambuza paka gye kyaggweredde. Kankuleko obeere nga obyerabirako. Omanye ekiriwo? Nina kugambira mu basement. Okay. Get up, watusa. Kumikiriza tanya bya mukodo boss girl. I follow you baby. Bannange tweyanziza nnyo okutwagala okutwaliza wamu. Omwife agenze maaso n'okulabula abafans be abamufollowinga nti ye talina kampani emu gy'akola naye etunda ttaka era tasuubira kugijoyininga lwansonga mubeeramu abafere bangi taagala kutta linnya lye nga kw'otadde ne baneeno aba kampani ezitwala abantu wabweru. Abantu bangi bajja ne bamubuuza emirimu muddama wayitira mu kampani biki, agamba talina kampani emu gy'asobola kubira kalango lwansonga abafere bangi bajja kwonoona erinnya lye. Bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera ng'abuliramu bakadaama banne n'okwogera ku bizibu ebimu by'asanga mu kiyumba, ayongera okubagumya n'ebirala bingi nnyo. Birimu amakulu, biyigiriza, togenda kwejjusa kubeera ate nga obiwulira. You in private, kale dear, just inbox me, Jendi. Any jobs in Tamam dear. Emirimu egiri abroad, sifunira bantu mirimu. Sina connection yonna. Ate ebintu byesagala kweyingizaamu bya ttaka na byabaleeta abaana bweru mbokutuleeta abaana ebweru saagala byeyingizaamu. Ogenda ofuna ekizibu ogambe nti munnaye misidamamu ye yaleeta kampuni ebyo saagala nnyo byeyingizaamu kubanga oteekamu kingi kitegeeza loosi eba nnene nnyo nnyo. Ettaka oteekamu kingi loosi eba nnene. Kitegedde naye nga bannange era ngenda okuleeta ekintu nga nkyesize nga maze kinoonyerezaako nga maze sindikayo bantu ne bamala okinoonyerezaako then nange ne mala n'ekibaleetera. Yes. Ate no bitandikawo ebiti n'olwala. Kale bannange byebyo nze nsiibudde ke tewajja na kampuni ku kiri oba ggwe wekka. Najja ne kampuni
naye asobola gamba muntu nti genda oyitemu eri kampuni. Si butaagalisa, tebuba butaagalisa, naye oba weewala outcomes oba weewala consequences eziyinza ovaamu okitegeera. Buli kampuni erina ebizibu ebyayo. Kati essaawa eno waliwo omwana muganda waffe twajja naye alumizibwa omugongo gwafiiridde ddala. Bwe yayogedde ne kampuni yaffe baamugambye tetukuyinaako obuyinza, mukama we yakuyinako obuyinza. Kaakati eyo kampuni ng'ogisindikamu omuntu so teguba mutima mubi. Oluusi omuntu agaana okuyamba si mu mutima mubi, naye aba alina ebintu ye byalengera. Ne mugamba Mr. Mamu kalina omutima mubi, tekagala kuyamba, kalina omutima omubi, teguba mutima mubi. Oluusi gwoba olina byosirikidde byotayagala kwasa. Okitegeera. Kati omuwala tubiriko bwe mubuuza munaye tuli ku ki tutuuseewo era mbeera bambi mukeberako. Naye tannayagala tukiteeka ennyo ku mpewo kubanga baamuwadde essuubi nti mu wiiki emu agenda kuba alinnye n'adde ku butaka. Ensonga lwaki tetunnakiteeka nnyo mu lwatu. Nze namugamba bwe kigaana, don't hesitate, you come to me. Tujje ku live tusabe obuyambi ne kampuni tugisabuliremu. Tetugisabula lwakuba tulina bwe tweyita nedda. Kitukakatako okulwanirira eddembe lya bannaffe. Oyinza obutagisabula n'ogivoola, naye muvaayo ne mubakubira omulanga nti bannange mutudduukirire. Tetuvaayo kusabula nga kino alala nedda. Bannammwe abalala muba mubazibidde omukisa, wabula tuvaayo ne tusaba obuyambi nti banne kampuni yaffe bweti ne bweti tuba bamutudduukirire. Okitegeera. Ate ebyo bitya bannange jamix biri wano. Tuli ku lwa Katonda. Bana abakyala mwekwate bulungi. Tuliwo ku lwa Katonda. Bakyala twekwate bulungi nnyo, tuliwo ku lwa Katonda. Oba ofunye akalembekereza wooli sirika. Kuba kati otuuka n'ofuna ekizibu n'okaabirira kampuni n'ekaana. Okitegeera. Tuliwo ku lwa Katonda. Omwali e Uganda ne muga nti ku lwa Katonda n'ensi yange. Kino kye mwalimu. Okitegedde. Nange omugongo gunnuma dda maamu. Fuba nnyo okwebakako wansi. Omugongo gwo fuba okwebasako wansi computerized. Gwebaseeko wansi ku tails. Gwebaseeko okaawo. Mufube okwerabirira. Bannange abatestifyinga mutestifyinga. Olwala nze nalwala ekifuba wano. Nendwala ekifuba obulawo ne butuuka. Naye mukama wange nga ngamba bugambi, you're sick? Okay, I'll get you some medicine. Olwo ne lutya ne lugwa wali. Olwo n'olulala ne lutya n'olulala. Paka we natuuka ne ngaye bannange. N'alaba nfa ssenyiga nabifuba. Netandika okusekula galikini bangamba miramu. Olaba oti kati tuyige okwefaako bannange. Kati munnaffe yalwadde omugongo mu kifo ky'omujjanjaba baagala muzza Uganda naye nga nsonga ntono nnyo. Ate nga gwakatandika yabagamba ne bamutwala mu ddwaliro, abasawo ne babagamba yagala lino na lino bamuwa fevado panado. Okitegeera. So bulijjo tulina okwebeereramu ffe nga ffe bakadaama. Tulina okwebeereramu. Tulina okwetetenga bwe tumalako. Tulina kwetetenkanya butya bwe tumalako. Tumazeeko tutya nga tuli tufube nnyo okwetaafu okwerabirira.
nnyo okusayininga empapula, mwewale nnyo okusayininga empapula zotamanyi. Tulina bannaffe wano abajja nga tebamanyi kusoma. Weewale nnyo okukola ki? Oyinza okulwala mu katono ne bakutwala mu ddwaliro ne bakuwa ebipapula sayininga. Weewale nnyo okusayininga ebipapula by'otamanyi. Ojja kubula, tutandike kulanga muntu yabula, kumbe gwe wasayiningadde ebipapula by'otamanyi. Kabakubuzaawo munnange, gwe batomanyi kusoma. Weewale nnyo n'ebintu bye baleetedde mu Luwalabu. Mukama wo ne bw'oba omwesiga otya nga takuvumangako takubangako. Weewale okusayininga ebipapula by'otamanyi. Kitegedde. Twebeereremu nnyo. Kyekyo kyenyinza okugamba. Mulimu bannaffe abalina amawaggali, nze Omuwalabu tamanyiira. Ebyo mune tubyogerera eno. Thank you CA. Ebyo tubyogerera eno. Simanyiirwa Muwalabu, simanyiirwa. Naye mbadde nsaba bw'otuuka kakkana. Bw'olaba ng'okwetonda kukuyisaawo bannange weetonde. Abantu abamu muffe tulina amalala, tulina amawaggali, twava e Uganda nga tetugambwako. Ne mu bufumbo ng'omusajja takugambako. Ati gwe ng'omanye ensi wagimala bannange, weetereeze. Ate abamu bajja wano ne batugamba mizidamamu, nze bambonyabonya, lolololo, bannange, nze nfa. Naye ng'obuzibu bwava ku ye kyatasobola kutunnyonnyola. Teri kadama ajja kugamba nti mwana gwe mukazi namuwandulidde amalusu nankola bw'ati. Naye nga tukkiriza nti naffe tuba n'ensobi. Kwetonda, yes. Weetondako. I'm sorry. Tekina kye kikuggyako. Tuse sorry. I'm sorry. Kigambo nno kizidde okujja mu kamwa. Ate kikkakkanya omutima. Just saying sorry. I'm sorry, madam. Naye bakadamu abamu twefumuula, tetugambwako. Angambako ngani, sebanaye saagala kumumanyiira. Omwezi gwange kagugweko. No. Ekyo kyo eky'omusaala tewaba kuteesa. Kanula eriiso mukyala. Omusaala tewaba kuteesa. Kanulira ddala eriiso. Obagambe ezange nzaagala. You can even deny to work because of your salary. Bano abantu salary waawera myezi 3 abakaluubiriza okusasula. Ate munnange nze munnaye anti munnaera simanyi byakukambuwala era kakati. Ekyo kyo balina okukimanya nti Jojo bw'atunula bw'ati. Nze era omwezi gwange bwe guggwako ngambagamba. Madamu nga musindikira message baba nga musindikira message gamba mwezi gwange gwaweddeko akange nkaagala mu mirembe. Wiiki ewere. Yes. Kalas. Mafi. Moya. Agenda owulira sikyakola kikyategerekeka. Ngamba what problem? Ngajjukira ye kennyini. Salary. Bishop girls. Ebyo mbu simanyi kunyiiga. Mukwano ku salary nyiiga naye ku birala kkakkana. Tonyiiga n'okuba omukazi w'abendi olw'okuba salary nyiiga. Ate oli wadde embogaana okukola njagala ssente zange. Tosuka emyezi 2 nga tebannakuwa salary. Omwezi ogusooka osobola okugumiikiriza bw'oba oyagadde. Nze bakama bange mubamanyi. Omwezi ogusooka okwatamu. Ogwokubiri n'okayuka. Naye simala mpozi luli we twagenda ku vacation namala emyezi yange 2 nga tebansasula. Ate just because twali tetuli waka. Era bwe twatuuka n'ensibirako face. Tewaba kuseka mwanange. Awo tewaba kuseka. Salary nyiiga beera mukambwe nnyo. Nze mbabulidde. Byebyo bannange, bakyala bannange, bamama b'eggwanga Uganda. Buli w'obanga ogenda okukola decision ekyamu, jjukiranga nnyo
ekyakusindiikiriza okujja. Buli wabanga ogenda okukola decision enkyamu jjukiranga nnyo ekyakusindiikiriza okujja. Kiki ekyakusindiikiriza okujja? Kitegeera abakyala abamu twerabira ebyatuleeta ne tuva ku miramwa. Badde nsaba okwatirira ennyo ku kyakuleeta. Buli woobanga oyagala okuboggolera mukamaawo njagala ojjukira ekyakuleeta bannange. Twajja n'ebiruubirirwa byanjawulo ng'okoye maama wo kumulaba ng'abonaabona ateredde. Wajja olina ekiruubirirwa kyakugulayo kataka wakafuna wazimbako. Abamu tutuuka n'omala nga ettaka lye lyandeeta kati awo ne bwenzirayo. Naye ate ogenda okubamu obufaananyi ng'okyetaagayo ebintu ebirala. Mukyala tube bakkakkamu. I sign out. I love you so much. One love. Okay. Ase nabwe ekita mikwano live wetu wegenze awo weekomye. Osobola okukozesa comment section n'otubulira butya bwekunyumidde, biki by'oyizeemu, biki ebisinza okunyumira, newonaana woyinza okomplainingako. Kozesa comment section oyiseewo kyonna kyonna kyeyagala okuyisaawo. Neneyongera okulaba abalabye video yange to the end ne mulaba obulango ne mutabuskipinga. Nsiima nnyo mikwano, nsiimira ddala abalikinga abasubscribinga. Mwenna nsiima nnyo bambi. Simanyi bwe nnyinza kubeebaza oba kubalaga nti ndi musiimu, naye nga nsaba Katonda abayo bye musinga okwa